Yes, ku Prejan Media TV tubebaza yonna gye musinziira okubanga mwekumidde ku mukutu. Yes, webali kusubscribinga oba tonnaba subscribinga obenga ofuna buli update egenda maaso mu ggwanga. Yes, nga politics tumutadde ebbali tuzeeko mu entertainment era ng'eno mu entertainment omukyala amanyiddwa nga Farida Nakazibwe. Ono omukyala ffenna nga tumanyi yeeguliridde erinnya okubeera omu kuba top presenters wano mu ggwanga oba abasomi b'amawulire abakyasinze okuba ab'amaanyi. Emabegakaawo tujjukira omwami amanyiddwa nga Isma Olaxis. Ng'ono omwami yavaayo n'akolanga videos empitirivu ng'agezaako okusaba Farida Nakazibwe obufumbo. Farida Nakazibwe yagezaako okwefuula nti ye bu vidiyo obwo teyabulabanga naye ng'ate bu vidiyo obwo bwalinga viral era buli omu ng'alayira ddala Isma Olaxis asazeewo agende ne Farida Nakazibwe. Naye olunaku olwaleero Farida yazibiridde nga bwe tumanyi nti abantu abasinga be bamusibako amanyi bayita n'abakyaza ku show. Twamulaba we yayita Bruno K era n'olunaku olwaleero yayise Isma Olaxis. Era Farida Nakazibwe agamba nti olunaku olwaleero asisinkanye long time crush we ne bafunamuko akaseera nga bombi ababiri era akaseera ako babadde ku NTV ne Spark. Omukyalo ono agamba politics ye tebamwogeddeeko nnyo naye ekintu kimu kyazudde ku Isma Olaxis. Agambye nti omusajja ono ali down to earth n'agamba era ayina okwagala kungi mu ye segeera era musajja mugezi nnyo nga w'okiwulira. Farida agamba nti omukulu Isma Olaxis era annyonnyodde engeri gye yalemererwa obulamu ng'akyali wali e Sweden era n'asalawo akomewo ewaka ng'alina emyaka gye 56 atandike buto. Owulira. Naye Farida agamba ekyasinze omukwata ku mutima y'ensonga y'okugamba nti omukulu Isma Olaxis ono bagenda okizuula nti ye ng'omusajja tasobola kuzaala olw'ensonga nti ayina low sperm count mu ye ng'omuntu era nga strugglinga with that pain of being infertile nga y'omuntu. Era kigambibwa okuba nti ye nga Isma Olaxis talizaala mwana yenna. Ekintu ekyo Farida kimukubye wala n'awulirira ddala ennaku. Era omukulu Isma Olaxis avuddeyo n'annyonnyola n'agamba nti abantu beebuuza lwaki yaddukira mu blogging n'okubeerawo ng'ayagala nnyo bba kumpi n'abantu. N'agamba nti ensonga lwaki yakola ekintu ekyo agamba nti ye ng'omuntu yasalawo afune kampani kubanga yayina depression okumala ebbanga ddene bukyabanga baamugamba nti tasobola kuzaala. Depression eyo yamuyisa bubi nnyo so ye kwe kusalawo n'agamba why kanfuuke blogger mbeere nga interactinga n'abantu bangi ngezeeko okubanga neerabira ebintu bino bye baŋŋamba abasawo. Kale Farida waati wasisinkanye Isma Olaxis okumala ebbanga ddene ng'ababiri bano embeera egenda mu maaso naye basisinkanye bambi n'afunamuko kaseera era buli omu n'ategeera munne era n'ensi n'ebaako byetegeera ku Isma Olaxis ku lw'ensonga adde wali ku NTV ne Spark. Anyways, ku Prejan Media TV yonna gy'osinziira likinga, commentinga, osubscribinge.